Oluvannyuma lwa poliisi y'e Bulenga ng'eri wamu n'aba LDU okuzingiza ababbi ababadde bagezaako okubba edduuka mu kitundu kino, ng'omu ku bano yakubiddwa amasasi agamuyiye ebyenda, omwogezi w'ekibinja ky'amagye ekisooka nga ye Major Bilal Katamba atuuseeko mu kifo kino okusaasira abo abaalumbiddwa mu kiro n'okwongera okwekenneenya ebifo ababbi bano mwe baayise, ng'ono abatuuze bamulambuzza ekifo kyonna. Baasuse ne bakuba ettaala eryo eryabadde liri emmanju awo ne mbawulira zadde essaawa 7. Kali nezija nezigulawo nenyingira nembanga gula olugibenti kali ne basiko ne bagenda nempulira badde esime bagenzi omukyala omulala ne bagenda okumenya ne babalemesa kali saa 8 bakomawo. Wabula ono asookedde ku poliisi y'e Bulenga okulaba omu ku babbi eyakubiddwa abatuuze amanyiddwa nga Kakooza Regan ng'ono amusanze apookya na biwundu ebyamutuusiddwako abatuuze era ng'amutegeezezza nga bwe baavudde mu bitundu by'omu Ndeeba. Major Katamba oluvannyuma agenze ku dduuka lye babadde bagezaako okumenya n'ayogerako ne bannyini wamu n'abatuuze ne bamubulira engeri gye baalumbiddwamu mu kiro. Abantu baze batuyingira polisi yaggyemu sipidi y'ekitalo nnyo. Mpulira ng'abantu bakuba enduulu nga bakuba omubbi n'akuba naye enduulu ng'ate alinga alaga nti neera waliwo omubbi omulala akubwa. Naye abantu bo bambadde kumpi ne basobola okumukwata. Si wano wokka ne mu Ndeeyo wansi eyo Ssumbwewa myezi egiweddeko emabega wabaddewo embeera nnyingi nnyo wansi eyo Ssumbwe eyo nga budde buki bungi n'obumenyi bw'amateeka nga buki nga bungi. So generally mu area tukyetaagamu ki kwongeramu amaanyi mu security. Wabula Katamba ategeezezza ng'omubbi eyakubiddwa amasasi nga y'Azizi Kibuuka bwe yafudde oluvannyuma lw'okutwalibwa mu ddwaliro e Mulago. Omubbi omu yabadde adduka ng'abuka mu bbanga okuva ku kisimbe ekimu okudda ku kirala n'akuba amasasi mu bbanga n'akwatibwa naye kyakusa mubbi yafudde twabadde twagala abeerewo era tumutwale mu kkooti avunaanibwe naye yafudde. Owookubiri yadduse ye naye ababooda ababadde bakola ekiro ne bamukwata era ne bamukuba naye ne tumufuna. Ategeezezza nti guno si gwe mulundi ogusoose ng'edduuka lino lirumbibwa, n'ategeeza nti bakyakola okunoonyereza kubanga ababbi bano bandibanga balina ekibinja mwe basibuka. Yadduse ye naye ababooda ababadde bakola ekiro ne bamukwata era ne bamukuba naye ne tumufuna tumurescuinga. Oyo gwe mulabye ku poliisi agendagera mu ddwaliro gena ajja tuyambako mu kubuuliriza kuno. Tusuubira nti gurupu yabadde nnene kuba bano bakawumba guno omulundi zooza gwakuna nga balumba amaduuka wano wennyini. Mulabye baasooka ne bamenya obumooli era ne babuziba kati babadde bakomyewo omulundi omulala. Asabye abatuuze okutegeeza amangu poliisi singa wabaawo obulumbaganyi bwe baba bafunye mu kitundu kyabwe era n'abakakasa nti nga bayita mu kikwekweto ekya Tokoola bakwongera okufuuza abo bonna abamenyi b'amateeka okulaba nga babamala mu ggwanga. Tukubiriza bannayuganda omulanga na kampani emirano ti amasimu gano gonna ge twateekawo mu kikwekweto kino ge mulina okukuba amangu okulaba nga mudduukirirwa mugakozese. Mbanga tugenda muli n'ennaku enkulu ddala buli omu yanifuye okulaba nga essimu ezo zonna kuba buli station erina quick reaction force ejja eridduukirira amangu. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV aga leero.